Musa omulundi ogwasooka basize emirundi mingi bajerega Semakula namuyita Semakula naye musesezza basize emirundi mingi naye oluyimba olwo Semakula mugamba jangu onyimbiremu nenkumba nekabiite wange tukwegumba bangi naye gwe obasinga awo natandikira okwagala Semakula tuze tuguluba naye bino naye twali tulonkinga mami enzize olwalira ekigerawo yalwala my main man Semakula awo natandikira paka tuze nga tuguluba naye webale nnyo Semakula kunjagala okimanyi nange nkwagala Mesach kadde wange byafa Semakula yajja kuziika abasiraamu nakwana tusoma ki soma dduwa Semakula nagamba ebyemmere biveeko byonna nze kambikole nangulira omuceere kiro 4 nenga Semakula ndimusasula kinze ngambye nina okubeera wano nkole kino kyonna kisoboka ekiro 4 Semakula ezingula nga totabwana ku bya muceere mwosera mulya muceere koza alhamdulillah nagugula nagutuusa ate sino biceere byo mu bikitalo byemulyamu muli ba smart Semakula sikyera biranga ekyo nina emikolo enkya naye nga nteeka okubaawo ono mulangira Sevo mulangira bali ngenda kuyita naye ozze yenakibinge saba Sevo oyogereko eryawo mukwano gwa Semakula nnyo tubeera naye Kampala Sevo nsaba otunula eno oyogereko eryawo atuba mutusonyiwe tubeera naye Kampala mwava ekyalo fe tubeera Kampala sindwadde mutwe Sevo mulangira front page abagenda tugamba Semakula tuyinza kugamba nti obulumi bwolimu tubumanyi buli omu alina bwalumwa ffe twamazaawo dda oze mu club kati okuze minuwala tetuwandize naye gwe otuleese olw'abaganda bo Sevo twagala kukwebaza ng'oli mulamu nti embeera egy'olimu ey'okuba nti oli muntu w'abantu basawo ne bannyabo Semakula teri muyimbi afuna kintu kyonna n'atabeerayo Semakula abeerawo si ekyo kyokka ne mu nsawo akwata n'atoola Sevo weebale nnyo weebale eddala sikuva kwaliteeka singa hidamani balikyusa dda bagikwatakwatako ebintu bingi tujaguza obulamu bwa maama bayibuli etugambye beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko tonaddukira eryani kujjako eri kitaffe Katonda asinga okumanya ebyo Gombya jangu n'omukyala jangu naye Sofia Alwa yebase okay yamanyi watudde kale Mukama mulungi ekiseera kyonna weewaawo tukubire Mukama mu ngalo ekyo nno kituzaamu amaanyi Sam Gombya ge mannya okugulu kwange ogwokusatu ye Sophie Gombya nga bwenda bakakyala kange Kareema omanyi buli wa Lugave namukola bwenti n'enteeka eno kati ne Namakula okay mumuleke okay bayimbi bannange ensanyusa okubalaba you're beautiful bayimbi bannange ensanyuse okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala okujja
Mesach Semakula yayamba akawala kano kannabukalu eri bawulikikira bubi naye lyerinnya lyako kannabukalu. Kapo lwaki toyogera ku wuwo Nabatanzi situka wamma ono yani ye Nabukalu erinnya mulirina oba temulirina wamma sweet girl tuula naye amaanyi gakozesa okandyokyaba basabo ne banyabo tulinga abayombye bwe tubeera mu nsi muno tulaba ki ennaku naye mukama waffe Yesu agamba nti mugume kuba ye waali. Lwaki nzize wano ne Meddie okumpita nze nno bwe ntunula mwenna abali wano mba musanyufu era mba ntendereza buki emyaka 69 ani agirina wano abagirina mulinga 15-20 katolubwama tagiweza so n'olwensonga eyo ku lwa mukoddomi wange Mesach Semakula nkwebaza senga sigwe eno twandibadde tunonayo ki weebale nnyo weebalire ddala okutukuŋŋaanya era Mesach Semakula nkulabye otaddeko ne galubindi ekitegeeza tokyalaba naye ffe ate tukulaba weebale nnyo weebalire ddala maama agenze nga ffenna bwe tunaakola ki bwe tunaagenda. That is very simple era tujja kufa kubanga gonoomanya naye ffe tujja kufa ne bwe naaba nfudde saamugombya ndifuna abantu abafaanaganako bwe mutyo. Kiva ku bikolwa byaffe byetukoze eki byetukoze. Waliwo omusajja yali muyimbi mu kwaya emu eya church, nze nva mu Anglican Church. Yatandika buto nga bwe tuli oba nga gye tuveeyo kale nga ba B2C kuba bo bakyali baana bato ne bayimba nga buli omu agamba nti mwebale. N'ayimba myaka 3 nga kwayegamba nti oyo ye double bass waffe. N'ayimba n'agenda mu maaso bwaweza emyaka 5 ng'ayimba bwawunzika emyaka 6 amaanyi ne gatandika omukola ki omugwamu. Mu kumugwamu buli lwe yayimbanga mu kwaya yatandikanga okufulatinga abayimbi okufulatinga mukimanyi. Buli lwe yafulatinganga nga abayimbi abato beesooza nga bagamba nti ono atujja kumulamwa. Sebo kondakita omusajja ono mukole ki awummule akoze ki akooye naye nga ate tebamutuukira mukola ki mugamba nti mwami zizinga okooye. Lwali omule beekolamu akakiiko bwali obwo okumakya ne bakeera saawa zalinga 2 ez'okumakya kwaya masita n'abayimbi be bonna ne bagenda ewa muzeeyi zizinga ne batandika okumubuuzaako. Yabeewuunya nnyo yasanyuka okulaba abayimbi banne nga bazze okukola ki okumubuuzaako. Yabawa obutebe ne bakkalira. Omwogezi n'agamba ti muzeeyi zizinga tuzze nga bayimbi banno tukwebaza byonna by'okoze eki by'otukoledde mu kwaya. Weebale kuyimba weebale kutendereza naye ffe ne kwaya tubadde tuteesa owummule. Mukiwulidde? Muzeeyi zizinga yali mwami mukulu wa myaka 60+.
ne bagamba muzeeyi Zizinga ebirabo tubireese naye nga muzeeyi Zizinga awulira akyagala okukola ki okuyimba naye bwe basiriikira muzeeyi Zizinga n'abagamba ti bayimbi bannange oba ne Mukama Katonda bw'atyo bwe ndituuka mu ggulu aliŋŋamba nkooye sikyasobola mutendereza. Abaaliwo baafuna ennaku kuba muzeeyi yali akyali muki ng'awulira ayagala kutendereza naye ng'ate abalimu abamuwulira balaba muzeeyi akoze eki akooye. Lwaki ndeese akantu kano? Bwe tuyimba tukula, bwe tuyimba tukaddiwa, bwe tuyimba tuvaawo. Munzikirize ntendereze. Tuline kibuga mbwe kitukuvu ennyo kye yazimba Yesu mu ggulu kye yategekayo mbwe teri kulwala tulibeereyo nga tetufa sanyu lyokka ffe nga tuyimba ate tugenda kukula nate tulibeera eyo naffe mu bulamu obw'obutagwawo. Katumwebaza oyo mwatukumye bw'ati mu bulamu bwaffe bulijjo. Luliba lumwenda ane tugenda gyali mu bulamu bwaffe mu ggulu. Ffenna tuyimbe sanyu lyokka ffe nga tuyimba ate tugenda kukula nate ffe tulibeera mbuyo naffe mu bulamu obw'obutagwawo. Kampite mukyala wange okwagala omulema si kyangu. Ono mulaba yalemalawa fanta yawa si kyangu. Ate mu abali wano decision making is very important. Kikyentegeeza okusalawo mu bwangu kiki makulu nnyo. Abasinga banoonyanga abalina obunyama, abasinga banoonya abalina 6-pack ne kalabe kabambi. Omulema bwe yajja mu famire yaako ne kagamba kangende n'olulema lwange buuza ku bantu. bakungubazi bannaffe balamusizza buli omu mu ddiini ye, buli omu mu kiti kye. Kyensobola okubagamba nti buli omu akolerere akalambo ke. Muwulidde bannange, tukolerere obulambo bwaffe. Kale ndooza kyekyo. This world is not my home. Kale nakyo bakinsabye. This world kona mwa. Ensi eno si Semakula Abadde. si maka gaffe. This world
This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere from the blue. The angels are from heaven's window, and I cannot feel at home in this world anymore. Bangambye kyebadde wansi katolwa amayomba kabadde wansi nnyo kyeri wansi ensi eno si yange wabula mpita mu buyisi obugagga bugijjudde wansi ne waggulu bamalayika bamulekedde okuva waggulu tiggula osinza kubeera wano nga seeraliikirira nalina maama wange yanjagala njagala ngende mulabe maama mugwe mu kifuba bamalayika bamulekedde okuva waggulu tiggula osinza kubeera wano nga seeraliikirira kale kankome wano honorable Dr. Hildeman situkako nzani asitula honorable bayimbi bannange omusajja oyo yeeteeka omuguwa gw'okukyusa n'okutetenkanya n'okutereeza etteeka lyaffe ery'abayimbi ategedde ekyo ng'oli muyimbi kuba engalo omusiru asiriwalira eddala sebo tweyanziza ebigambo bwebyo ebyamakulu webale nnyo webalire ddala mwami Semakula Mesach abayimbi bano bali wano ku lulwo ne baganda bo naye tuzze ku lulwo obwedabawo obujulizi eri abantu badde mutowa naye amaanyi gakozesa basabole banyabo abayondi bwe tubeera mu nsi muno tulaba ki ennaku naye mukama waffe Yesu agamba nti mugume kuba ye kwali lwaki nzize wano ne Meddie okumpita nze nno bwe ntunula mwenna abali wano mba musanyufu era mba ntendereza buki emyaka 69 ani agirina wano abagirina mulinga 15-20 katolubwama tagiweza so n'olwensonga eyo ku lwa mukoddomi wange Mesach Semakula nkwebaza senga siggwe eno twandibadde tunonayo ki webale nnyo webalire ddala okutukuŋŋaanya era Mesach Semakula nkulabye otaddeko ne galubindi ekitegeeza tokyalaba naye ffe ate tukulaba webale nnyo webalire ddala maama agenze nga ffenna bwe tunaakola ki bwe tunaagenda that is very simple era tujja kufa kubanga gwonoomanya naye ffe tujja kufa ne bwe naaba nfudde saamugombya ndifuna abantu abafaanaganako bwe mutyo kiva ku bikolwa byaffe byetukoze eki byetukoze waliwo omusajja yali muyimbi mu kwaya emu eya church nze nva mu Anglican Church yatandika buto nga bwe tuli oba nga gye tuveeyo kale nga ba B2C kuba bo bakyali baana bato ne bayimba nga buli omu agamba nti mwebale n'ayimba myaka 3 nga kwayegamba nti oyo ye double bass waffe n'ayimba n'agenda mu maaso bwaweza emyaka 5 ng'ayimba bwawunzika emyaka 6 amaanyi ne gatandika omukola ki omuggwamu
mukumugwamu buli lwe yayimbanga mu kwaya yatandikanga okufulatinga abayimbi okufulatinga mukimanyi buli lwe yafulatinganga nga abayimbi abato beesooza nga bagamba nti ono atujja kumulamwa sebo kondakita omusajja ono mukole ki awumule akoze eki akooye naye nga ate tebamutuukirira mukola ki mugamba nti mwami zizinga okooye lwali omwo ne beekolamu akakiiko bwali obwo okumakya ne bakeera saawa zalinga 2 ez'okumakya kwaya masita n'abayimbi be bonna ne bagenda ewa muzeeyi zizinga ne batandika ne bagamba muzeeyi zizinga ebirabo tubireese naye nga muzeeyi zizinga awulira akyagala okukola ki okuyimba naye bwe basiriikira muzeeyi zizinga n'abagamba ti bayimbi bannange oba ne mukama katonda bw'atyo bwe ndituuka mu ggulu aliŋŋamba nkooye sikyasobola mutendereza abaaliwo baafuna ennaku kuba muzeeyi yali akyali muki ng'awulira ayagala kutendereza naye ng'ate abalimu abamuwulira balaba muzeeyi akoze eki akooye lwaki ndeesa akantu kano bwe tuyimba tukula bwe tuyimba tukaddiwa bwe tuyimba tuvaawo munzikirize ntendereze tuline kibuga bwe kitukuvu ennyo kyeyazimba Yesu mu ggulu kyeyategekayo bwe teri kulwala tulibeeyo nga tetufa sanyu lyokka ffe nga tuyimba ate tugenda